Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Nate era neebaza Katonda olw'ekiseera kino n'olw'olunaku luno ate era olw'ekiro ky'olwaleero ku lwaffe ffenna ng'abaana ba Katonda. Era nga nsaba Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu mu linnya erya Yesu okutubeera n'okutwambaza amaanyi era n'okutukulembera mu mbeera yonna, okuggula amatu gaffe, okutunyweza ate n'okutuwa amaanyi mu linnya erya Yesu olw'ebiseera bino bye tulimu eby'oluvannyuma. Abooluganda, Mukama yeebale olw'okutulokola ffenna ng'abantu be, ate era ne bakyalokola nyongera okubajjukiza abatannayatula nti Yesu ly'ekkubo, amazima n'obulamu. Awatali Yesu tewali bulamu, owooluganda. Era nga naffe abakkiriza, naffe olugendo tukyalina lunene nnyo okuba nga tutuuka mu bwakabaka. Twogera ku nsonga nate era eya korona. Abooluganda, korona afaananyeeko oba agendedde mu ttuluba ery'okuba nga tutuuka ku kabonero kali kennyini aka 666 akagenda okuba nga katimbibwa abantu ku byenyi ne ku mukono ogwa ddyo. Kuno tulinganga abali mu kugezesebwa, si tulinganga wabula tuli mu kugezesebwa. Naye abooluganda, buli muntu gwe bakubye empiso ne gwe bagenda okugikuba, buli muntu gwe bakubye empiso ya korona, abooluganda, abantu bagenda kukyuka. Twongera okubakkaatiriza nga tubagamba nti temukkiriza kubakuba mpiso, kakibeere nga kitwala kyoba kiki. Abooluganda, temukkiriza bakuba mpiso ya korona. Akabonero akatuufu kajja, newankubadde nga naako tuukatutte ng'akabonero ka 666 naye nga naako 666 ak'okutimbira kwennyini ddala ku kyenyi kajja. Kati wano persecutions Mukama z'abadde atugamba zitandise, abooluganda. Buli muntu amanyi nti nno oli mulokole, labula emikwano, labula eŋŋanda zo, labula abantu bo bonna obuteekubya mpiso ya korona, kubanga empiso eno si ze vaccine eza bulijjo. Empiso eno abantu be bagikuba bagenda kufuuka zombi. Abamu bagenda kufa, abamu emibiri gigenda kukyukira ddala, abantu bagenda kufuna obulemu oba effects ez'enjawulo ku bulamu bwabwe. Abooluganda, tulabule emikwano, tulabule bakwano baffe, tulabule baganda baffe, tulabule famire zaffe obutagenda kugemebwa, kubanga vaccine eno tegenda kuleka bantu kyekimu. Abooluganda, abantu bagenda kukyuka, naye abantu abagema bagenda kugiyita brain disease oba bulwadde bwa buwongo ng'abantu bamaze okutabuka oba okukyuka. Naye Mukama tumusaba atuwe nnyo ekisa, abooluganda. Bino ebiseera bye tulimu bye biseera eby'oluvannyuma. Bino ebiseera bye tulimu bye biseera eby'okuba nga Antichrist avaayo mu lwatu. Abooluganda, tuwulirize Katonda ky'atugamba. Ne bw'eba mbeera akitukkiriza okukugema, bagitaddeko obukwakkulizo bungi vaccine eno oba okugemebwa kuno, nti bwe batakugema kino tekigenda kubeera, bwe batakugema kino togenda kukifuna. Naye mugume olw'embeera, kubanga Mukama yatugamba ayagala kutandika okwawula eŋŋaano ey'omu nsiko n'eŋŋaano ennungi. Kati buli muntu amanyi nti ogemebwa oba ogemeddwa, bannange muli mu nsobi nnene nnyo. Muli mu nsobi nnene nnyo. Bannange, abantu tebabagema. Abantu bangi bamaze okubagema ne bafuna obuzibu mu bulamu bwabwe. Waliwo abantu bangi oba waliwo abantu abamu nga we bagemye empiso oba we bamukubye empiso ya vaccine ya korona eno, nga bw'okwata magnet n'ogituuza we bakugemye, magnet ekwatirawo. Ate bw'ogikyusa ku mukono omulala we batagemye tesobola kubeerawo. Kitegeeza ki? Kyekyo ekigenda okuleeta abantu okufuuka, okutambula nga balinga magnet.
balowooze nti balamu naye nga mu nsi ey'omwoyo already batambula ng'abataliiwo. Abantu bangi bo bamanyi bwe babagema balaba obulamu bwabwe bugenda kubeera bulungi nga bwe babagamba, naye batulimba era babalimba. Kyemuva mulaba nga Mukama waffe Yesu Kristo abitugaana. Yatugamba dda nti tewaliiyo ddagala lya korona, wabula tuyina okwenenya kubanga ensi olw'ekibi kyayo y'ensonga lwaki korona waali. Bwe tuneenenya ne tutambula obulungi ne Mukama, Mukama ajja kuba atutaasa ng'abaana ba Katonda. Kubanga laba ku Bikkulirwa 12 olunya lw'11 ayogera n'agamba nti n'abo baamuwangula olw'omusaayi ogw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Gwe buli amanyi nti bakukuba korona ng'omanyi nti nno oyamba bulamu bwo, bannange bakulimba wabula bubula bubuzi, weebuza bwebuza. Tebakulimba nti bwe bakuba korona olina ky'ogenda okukyusa, wabula ogenda kwonoona bulamu bwo. Mukama yatusuubiza nti mu mbeera yonna egenda okutuukawo mu nsi agenda kubeera ng'atuyamba, kuba buli kimu kyateekebwateekebwa okuva kutondebwa kw'ensi, tewali agenda kukijjawo kukikyusa, wabula yatugamba buli ekyawandiikibwa kiyina okutuukirira nga bwe kyakola ki, bwe kyawandiikibwa. So musabire Mukama ayambe abantu baffe, atuyambe ayambe abantu baffe baleme okulemerako okubagema, kubanga abantu bangi emikwano, famire, tubalabudde, tubagambye naye bamaliriza ng'omubi abawaludde bagenze. Abantu batidde embeera olw'okuba babagambye temugenda kufuna misaala, olw'okuba babagambye tewali kutambula, olw'okuba babagambye abaana teri kusoma, ne basalawo bagende babageme. Bannange, nnyini bulamu ali omu ye Yesu Kristo, naye empiso ya korona yakuzikiriza na kusuula abantu mu mbeera embi. Tewali agenda kulaba bulamu bwe nga yeekubisa empiso ya korona. Naye ng'abayimiridde twongere okuba nga tusabira baganda baffe, mikwano gyaffe, ate era ne bannaffe abalala bonna. Mukama asaasire akola ebyekisa, Mukama asaasire. Naye nga kale mbagamba nti temwewuunya nga mulabye abantu oba nga muwulidde abantu abafunye embeera embi olwa korona, abakyusa emibiri gyabwe, kubanga teri muntu agenda kuba ng'afunye empisa eno oba gwe baagikubye oba asuubira okugifuna ng'ogenda kusigala ng'omubiri gwe guli kyekimu. Omubiri gugenda kukyuka, abantu bagenda kufuuka. Naye Mukama atuwa ekisa, abanaaba batafudde, abanaaba bafuuse, Mukama atuwa ekisa, tufunenga amafuta tubasiigenga, tusomenga Zabbuli ey'e91 ku lw'obulamu bwabwe, kubanga abantu bangi tubalabudde naye baganye babiraba ng'ebyokusaaga. Buli mwana wa Katonda totya mbeera, wabula tya Katonda eyakutonda. Weenenye, Katonda ajja kukuyisaawo mu mbeera yonna. Ffenna tugumidde ku Mukama kubanga waatali tetusobola kuyitawo. Bayibuli egamba ensi n'okujula kwayo bya Mukama. Bwe tuba nga tuli baana ba musana, ekizikiza tekijja kutusanga, wabula Katonda omusana anaatwakira emisana n'ekiro. Tusabire bannaffe, twegayirire Mukama, tumusabe ekisa. Abooluganda mbeegayiridde kubanga ekiriwo kyo ate n'ekikyajja ky'amaanyi. Bwe tutyo era bwe tusoma mu Yuda 1 olunyiriri olwa 24 na 25, Bayibuli eyogera n'etugamba nti naye oyo ayinza okubakuuma obuteesittala n'okubayimiriza mu maaso g'ekitiibwa kye nga temuliiko bulema mu kujaguza. Olwa 25, Katonda omu yekka omulokozi waffe, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, aweebwenga ekitiibwa, obukulu, amaanyi n'obuyinza, edda n'edda, n'emirembe n'emirembe, ng'emirembe n'emirembe teginnabaawo, kaakano era n'emirembe egitaliggwaawo. Mujjukire buli kyawandiikibwa kiba n'okubikkulirwa kwakyo.
Mukama mu kiseera kino asuubiza okutukuuma obuteesittala oba obutava mu maaso ge. Abooluganda, buli muntu oba oyina banno nga bakuli kumpi baba bakuli wala, kale baako gw'olabula agaane bugaanyi kukikola naye ng'omugambye. Wabula tuleme okuva mu maaso ga Mukama. Luka 6:6 eri eyaddala eri kumpi kujja. Kano tukalaba ng'akabonero era kalabise ng'akabonero, naye nga Antichrist ajja okuba nga naye atuukiriza omulimu gwe. Wabula tulina tutandikidde mu mitendera. Bw'aba Mukama atugaana okwekubya empisa eno, waliwo ensonga yaayo. So abooluganda, tuleme kuva ku Mukama, wabula tugumire okubonyaabonyezebwa nga ye bwe yagenda ku musaalaba ku lw'obulamu bwaffe. Kubanga singa teyali ye, naffe tetwandibadde balamu, naye yagumira okubonyaabonyezebwa ffe tusobole okubeera abalamu. Yagumira okukubwa, okuwandulibwa amalusu, ebintu byonna byonna bye baamukola abantu b'ensi tusobole okubeera abalamu. So ng'ekkubo ly'eggulu bwe liri effunda, tulina okuyitamu n'okuwaguza okw'amaanyi, tulina okusasula. We have to pay the price okuba nga tuyingira eggulu. Abooluganda, okwatula obwatuzi obulokozi tekigenda kukuyingiza ggulu, wabula tulina okugoberera ekkubo lya Mukama mu mwoyo ne mu mazima, mu butukuvu n'obutuukirivu, tusobole okuba nga tuyingira obwakabaka. Bino ebiseera bye tulimu bya luvannyuma. Mbasaba muwulire, tumanye nga batugambye ekyokukola kye tuba tukola. Lemerako ggwe wenna, tokkiriza kukuba mpiso, kubanga abantu bagenda kufuuka nkiddamu. Abamu bagenda kufuuka zombi, abantu emibiri gigenda kufuuka nga magneeti. Abantu emibiri gigenda kujjamu ebintu bantu bagenda kutandika okuwulira embeera etategeereka be bakubye empiso. So omwana wa Katonda yenna, oli mwana wa kitangaala. Mukama asuubiza okutukuuma obuteesittala n'okutuyimiriza mu maaso g'ekitiibwa kye nga tetuliiko bulema. Tuleme okwekuba empiso okuggyako obulema, wabula Mukama y'anaatukuuma tubeere abalamu mu kujaguza okw'ekitiibwa kya Katonda. Mukama abanjagalire era abankuumire mu linnya erya Yesu. Naye bw'oba oyina banno nga babadde babakubya empiso oba famire oba baani, waliwo abakikoze mu kutya olw'empaka, muyina okukwata amannya gaabwe mugawandiike ku lupapula mugateeke mu Zabbuli ey'Ekyenda-1, tugisabirengamu ku lwa bannaffe be bakubye empiso. Mukama abawe omugisa era abanjagalire nnyo mu linnya erya Yesu. Amiina.